ensonga z'omukwano zintabudde buli bwe nfuna obutakkaanya ne mukyala wange nga nnyima akaboozi okumala ebbanga eritali ggere yasalawo iddi lwe naabeera nziramu okwegatta naye. Nsonga ki ezirinza okuviirako mukyala wange okubeera nga mpisa bw'ati naye ate nga bwe njogera ku ky'okwawukana alaga nti anjagala nnyo. Mugamba mutya abaagala balungi abeekuumira ku Senga 5256 mubale kubanga mwekuumirako ate gwe omukadde gwe omupya nkwaniriza era kansuubira ojja kufuna ekyokuyiga. Olwaleero ekibuuzo ekyo kyambuuziddwa era ne ntwala omukisa okukiddamu. Abakyala abasinga tukandaaliriza abasajja oba nga batukwana oba ebiseera ebisinga tutera kikola nga bakyatukwana kuba tubaamu n'okutya nti bw'anaamala okukumanya bw'anaamala okwebakako ajja kusuulawo. Naye nze nno ninamu endobooza endala. Nze ndowooza nti ekyokukandaaliriza omusajja nzija ku mulamwa temufaayo si kye kigenda okukuumira si kye kigenda omukuletera okukuumirako sorry about that si kye kigenda omuletera okubeera nga ajja weewaawo n'ekyokwegabangula amangu era nakyo tekikuuma musajja. Kati tudde ku nsonga z'okunyiiga mu bufumbo oba mu relationship. Kale mu relationship kitegeerekeka kuba temubeera wamu unless ng'oli live-in girlfriend ye muntu eyava ewaabwe. Nze muyita girlfriend naye Uganda tweyita bakyala. Era oli awoza oyo mukyala gundi mwami wange kubanga mubeera mwenna era nga musula mwenna naye ng'ate tekikufuula mukyala w'omuntu. Mukyala w'omuntu ewammwe balina kujjayo mu mateeka oba ne mugenda ne mukola ba civil marriage anything n'afuuka mukyalawo. Kale tukiyite cohabiting. Omanyi bibiri byanjawulo, waliwo aba cohabitinga waliwo abakola live-in dating byanjawulo mukko. So whichever the case is, ensonga z'okubeera ng'omuntu katugambe obeera naye yadde si mwami wo nti kati yakuwasa officially naye nga mubeera mu nnyumba y'emu, the mere fact nti akulabirira yakuvunaanyizibwako kaŋŋambe kimufuula bbaawo. N'otuuka ne mufunamu obutakkaanya gwe n'osalawo nti ogenda mulumya. Mwogera temuli mu lusirika, mwogera naye ng'ensonga z'ekisenge embu wazitaddeko nnatti. Kati mwe abakyala mumpulirize. Buli bw'olumya omusajja, buli bw'okandaaliriza omusajja mu nsonga z'ekisenge, omuleetera okulobooza okufunayo omuntu omulala. Abasajja tebalinga bakazi, ekyo nkibagamba. Omusajja awunyiriza buunyirizi kasukammana n'ayima, ekitali ku mukazi. Omukazi osobola okubeerawo omwezi nga tebakutiginyiza ng'ate omusajja osula naye nga tofuddeeyo unless ng'ogenze mu ovulation period w'oyoyeza omusajja ng'owulya libido ye eri waggulu. Naye ekitali ekyo abakyala tubeerawo naye abasajja the fact is oba amazima gali nti ebintu by'okwezina babyagala nnyo era bw'obeeranga n'omusajja nga agamba mbu ye asobola okubeera naawe n'amala omwezi it's either ayina obuzibu appetite tayina nga yeetaaga kufunira ddagala oba ayina gy'amalira ennyonta ye ewuwo najja nga kkuse. Okitegeera mukwano gwange omulungi. So ekyokumulumya nti omubonereza olaba nze n'omuntu ali mu lusirika nze ebyo bintu sibyagala. Ensonga musobola ozoogerako tokandaaliriza lwaki omulumya ennyonta naye banaye tubeere serious. Gwe n'omma omusajja muli bafumbo naye n'omma omusajja ewiikisi 2 omwezi mulamba nga takkwatako. Yes, gwe you are okay but ye olobooza ki? Bw'akeera ku makya n'afuna omukyala omulala andi temwenenya, you don't reflect on your ways n'ogamba nti naye ndabika nze namusindiikiriza. Nabagamba nti omusajja ne bw'omukolera ki ne bw'omuwa ki bw'aba waakwenda akola ki ayenda. Naye era tukkirize nti waliwo abantu abagenda mu bwenzi nga ffe ababasindiseeyo. Bannange ng'omunyigiriza ennyindo eno ogiraba, bw'onginyigiriza ennyo ereeta omusaayi. Ng'omunyigiriza n'atuuka n'agamba naye kiki ennyo lwaki nfe ennyonta? Lwaki nfe ennyonta nga maama Naalu wali alina abaana batambuza emmere nsobola okukwanako omu ne muwa 10 zange 5 sina byakumugula ne nfuna lumu ne tugenda ne tweyagalanga wenjagalidde nga mpa wanjagalidde muwangayo 5 ze musiibuza oba mutwalo ate n'agenda nga musanyufu. So byonna mu kyo kiki kyentegeeza oba kyengezaako okubagamba tosindikiriza mwami wo unless ng'omukooye.
Ensonga z'omukwano muziggyemu amaalo, muziggyemu amalala, muziggyemu ekyejo. Ensonga z'ekisenge ze zitambuza obufumbo. Era tolabangayo omuntu nga ali n'omwami nga yatomerwa endiga. Omwami yatomerwa endiga ye musajja atakola, atakuba saluti. Ng'ali naye ng'obufumbo obwo bulungi. Obwo obufumbo ebiseera ebisinga nno bubaako bakiyambi nze mbabuulira. Nga n'omusajja akimanyiiko. Ti omukazi bw'aba ng'ayoya alina gy'agenda n'amalayo wiiki n'akomawo obufumbo ne bukwajja. Ng'akimanyiiko abantu bagumira ebintu byabwe mu maka gaabwe. Naye ggwe oli mulamu toyina buzibu, toyina ki, naye omukazi omusajja n'otandika omukandaaliriza n'otandika okumulumya omutwe bw'ayenda n'opapala. Kati oba opapala ki? Omusajja ngambye Senga omukazi wange mmwagalira saagala kwenda naye mpulira nga kinsusseeko. Omukazi alinga oba aninako olutalo. Bawo n'atuuka n'okubeera ng'alina endoboozi egamba nti omuyinako olutalo naye nga ate tomuyinako olutalo. Ebitundu by'ekyama si bye byakunyiizizza. Andi ne w'oba olina ebyakunyiiza lwaki tomugamba nti tusooke twogere ku nsonga yange. Lwaki wakoze bw'oti ne bw'oti? Mpulira seewulira bulungi olw'ensonga zino ezitambula. Lwaki ensonga ezo ziri bwe ziti ne bwe ziti? Lwaki ozikutte bw'oti ne bw'oti? Tolaba nti ekyo kikola nnyo amakulu okusinga okunyiiga n'otuuka n'ozira n'omugaana okukwatako n'okola otya. Omusajja wattu ne yeereega n'atandika okuvuyanira mu buliri bwadde ne bwadde eri. Gw'omanyi nga bwe kitegeeza nga enjala ekuluma naye ng'emmere bagikuteedde ku ssowaani eri awo naye nga bagayita ogikwatako. Omanyi kye kitegeeza? Ng'eri awo naye nga bagamba togikwatako. Okimanyi nti enjala esobola okukuluma ng'emmere teriiwo ewaka. N'otegeera ekituufu kiri teriiwo. Obeera okke. Era erina engeri gy'okkakkanya enjala yo mpola mpola. Naye emmere eri awo naye fuudu tosobola gikwatako kubanga baakugaanya ogikwatako. Abalala mwepatika obupale. Ogenda nno buli ate nno munnange you are ruining your hygiene. Omusajja yekase gw'osibira wabweru ggwe nga bw'okirobooza. It's not healthy oba si kya buvunaanyizibwa omukyala okusula mu bupale obwo bujjiini oba empale emukutte. Olina okusula mu mpale nga oli free. Leka emana naye bannange ekoowa gireke efune ku mukka. Kaakati weepatisa obupale wenna obula kwambala ovulombwa nti omusajja tagira ekiro n'asooba n'akuyingira. Mukwano mulekerawo okukandaaliriza abasajja. Ayina amatu awulira ayagala abiwulira tayagala abireke. Omusajja muwe emana yeezinire. Womba mulina obutakkaanya mu bisolovinge naye togamba nti ngenda mubonereza. Yeah.